bali mu kusatira abaana b'ekyambogo bali mu kusatira universities zonna ne government yennyini oba ne Ministry of Higher Education ne yavudde eri mu kusatira because ekiwandiiko kino kyayongedde okutiisa abantu bangi nakyatuse n'okugyayo Anthony General so nakwaliro ngenda kuba njogerako ko n'omwami omu nga right now ali mu pursuing law wano ku University Emakerere naye njagadde tusooke tukubemu torch mu course kizino ezagambibwa mbuno ziri expired because zo nnyingi nnyo tetusobola zimalayo naye ngenda kuziyitamu chap naye yennyini atuweekoko ku ndowooza ye nga ye student alowooza ki ku bino because kosi yemu kwezo ezavudde ne zigambibwa mbuno ziri expired kwegamba asomera bwerere oba nedda so ezimu kwezo bannange ezimu kwezo mulimu diploma in intercultural studies highlighted diploma in music kitegeeza omukulu Bobi Wine wano eyiye ekyakubibwamu ebituli Bachelor of Community Health, Bachelors of Arts in Theology, omukulu Samson Kasumba chali wange kitegeeza naye wano abatayinaawo Tourism and Hotel Management, Diploma in Journalism, kati fa degree ata tuba ku level ndala, then Diploma in Records Management, njagala yallo, Diploma in Christian Education, Diploma in Biblical Studies, Diploma in Mission Studies, Diploma in Social Science, Diploma in Science, a diploma, Bachelor of Science in Accounting and Finance, Bachelors of Science in Procurement, Logistics and Management, Bachelor of Science in Marketing, Bachelor of Arts in Development Studies, Project Planning Mweri, Procurement, Logistics, Bachelor Diploma naye bagitaddemu Theology abasumba wano abasinga kitegeeza n'omusumba amanyiddwa nga Pastor Bujingo wano abeera talina n'abasumba abasigadde abasoma ebintu bino bya theology bate baliwo Diploma in Journalism and Mass Communication wano abasinga we bagwa bachali bange bemanya bali mulimu guno gwetukola Diploma in Business Administration, Diploma in Computer Science, kati diploma njagala nziteeteko kubanga esinga tezirina mugendo bagambye zo expiringa, then Bachelors ne Masters in Information Technology. Wow. Bachelors in Nursing Science nabo babataddeko banange courses nyingi nnyo, Bachelors of Business Administration Marketing, Masters of Business Administration, zino zonna zenjogerako ze expiringa, but anyways nyingi tujja kuba tugenda tuzitunulamuko Diploma in Law, then ne bateekawo Diploma in Social Work and Development, Diploma Bachelors of Laws naye erimu kwezi ezi expiringa naye kale njagadde just kwichawo witi so that tuzitegeera zo nyingi naye ng'ekiwandiiko kyendiko kyekyavuddene kibanga kifulumizibwa National Council for Higher Education era ng'eno ya University of Cambridge Office of International Academic Division, list of expired programs in National Council for Higher Education Uganda, notice to feature prospective students. Awo tugenda okuwanga tutandikira nkwaniriza era njagala obuuzeko ku bakulaba obabulye n'amanya go gwana neyanza nnyo moderator okunyaniriza n'abatulawa mweneeyo. Ekisooka njagala okukaatiriza nga tetunaba kutegeera nsonga eno tulina okumanya we kyatandika. Waliwo omuyizi omunayuganda ng'amaze okusoma diguri ye wano ewaffe mu Uganda n'ayagala okugenda ebweru okweyongera okubanguka, kati yasaba mu University ya Bristol, aba Bristol ne bagenda ne bakola fact proof okuchecking empapula ze, kati mu kuchecking empapula ze ne ba cross referencing ne bagenda ku website ya National Council for Higher Education. Atulaba National Council for Higher Education kyekibiina ekirondoola ebyensoma g'amatendekero ga waggulu mu Uganda. Kati mu kutuuka eyo ne bakizuula nti koose ono gye yasoma yali ya expiringa nga yaggwako. Ekigambo expire kitegeeza ki? Kitegeeza nti we baagisomeseza license ya university okusomesa yali yagwako eyo course. Etteeka eritondawo university bayita Uganda Institutions, Universities and Other Institutions Tertiary Act lyakolebwa mu 2001 lize likolebwamu enkyukakyuka ligamba teri setendekero yonna ekirizibwa okusoma. Legal consequences ziri zitya? Kitegeeza bw'ogenda n'osoma nga university gy'ogenzemu terina lukusa lusomesa somo eryo obanga atasomye ogenda okuzuula nga si kosi ye yokka ngayo ne courses endala. Kino kisinze kuva 2015 myaka 8 roughly myaka 8. Kati kitegeeza ki? Ebyo nga bikyagenda mu maaso
akulira akakiiko ensonga of course zigenza wantu wangi naye baani abakwatibwako mu nsonga zino 3 ani goyina okunenya awo njagala tumanye asooka kubo akola ogw'okulondoola gwe bayita National Council for Higher Education alondoola anenyezebwa atya omulimu gwe yakoze oba teyagukoze yakoze ekikerezo oba teyakoze ekikerezo yavuddeyo engeri gye babirite y'amasomo agamu ya university education mu Uganda mu nsi yonna mu katale konna ate nga bagambye bannayuganda bokka teba ebintu ebimu omala bikasuka kizibu okutangira damage kyebeekoze nkufuna bulungi kati tegeza abantu bagenda kuba question mark ku courses ezisinga courses okanaye abantu bonna abasomedde mu Uganda so wabaddewo obunafu okucontaininga amawulire lwaki ngamba nti kikyamu bandi badde bagacontaina kubanga yavuddeyo ejjo mu mawulire geggulu neyeegaana n'agamba nti ekyo ekiwandiiko ekyafulumye oyo kalebule tetukimanyi nga baba National Council for Education omukyala Mary Okwakol yavuddeyo n'akyegaana n'agamba era ebyo temubikiriza naye olw'okwongera okulambulula ensonga eno yayise olukiiko olw'abakulembeze ba university ba vice chancellors batuule bayogere ekyo ng'okijjeeko era anenyezebwa ku nsonga endala eruwa nti ekigambo kye bakozesa ku website yaabwe nti expired mu mateeka kirina legal consequences nyingi nnyo ate kati ekyo kintu kyazza mu nnamateeka ali mu gasoma kirina legal consequences nyingi nnyo kuba abantu abamu course eyinza okuba nga tennaggwako naye nga baagala kufuna license ndala nga bali mu process of application zaabwe zikyapendinga naye woteekako expired ekyo kirala kiba kirala then nekirala mu mateeka tulina principle gye bayita vicarious liability etegeeza ki abaganda bagamba kiso kya mbuzi kirekerera omussi nekitunuulira kitunula omubaazi nti wokola omusango ng'ogukoledde kitongole oba mukamaawo yadde mukamaawo tamanyi bajja kuvunaana mukamaawo kituufu ate tulina ne principle endala gye bayita principle of strict liability nti awo tutwala gwagukoze kubanga obadde n'ekigendererwa ekikyo ne mu UCC kye bakitukola ffe ab'amawulire ne bagamba tekweyagira kampani ejawooza ogwayo naye naawe ng'omuntu abatulaba ekyo kye kyatwaliza Keizi kyali wange Keizi ne Mako ne Wakko mu kkomera kampani nedda ate naye neyooza ogwayo kati bagenda ku strict liability kati bataddewo kye bayita conflicting position eri ba student nti who is bearing the burden kitwagala okwebuuza ani asuulidde obuvunaanyizibwa mwe temuli mu kutyanga ba student awo ngenda kutuukawo National Council olina okulondoola okulondoola tojja kulondoola ng'ensobi zikoleddwa olina n'okulabula walina okuba already alert kati kitegeeza bayeebakidde ku mulimu kati tuwakwasa musango ki guli ogwagonde ogwa liability ogusose vicious liability kubanga wano mu Uganda abantu abamu babawa emirimu ne batula butuuzi mu office kwewubira mu butebe ne fani bawujja na SC n'okulya bikyepere bwebityo kati weewuunye chairman wa National Council for Higher Education yatwala Kyambogo University nga vice chancellor ate n'ekirala Kyambogo University bana boundary ne National Council for Higher Education naye kati in terms of premises bali baanagana naye kati we bambuuziza bagambye mbu babadde tebalina sente zikola kizirondoola ku renewing courses ate abayizi babadde basasulanga sente kati ekibuuzo kivaawo ne kigamba nti ani agenda okwetika obuzito bwekyo who's going to carry the burden omuntu omulala alina okunenyezebwa yandibadde zi universities zino ne Makerere mweri zi universities zonna mu Uganda kino tekiri Makerere wonna zi universities zonna eza private n'eza government so aba university abakulu ba university balina okunenyezebwa nti university zino ziba n'abakozi bangi university ziba ne legal department ba auditors ababeerawo okutunira compliance requirements ebintu ebiyitibwamu okola muno otuukiriza kati lwaki bayebakidde ku mulimu ekyo nakyo kibuuzo kiri awo
obanga ziri valid mu Uganda ne mu East Africa ne mu Africa naye nga erimu overseas nga Britain nga America ne wano teziba valid ekintu bwe kiba kifu the whole world Minister naye ateekwa okunenyezebwa nti minister aliwo nga political supervisor wa education and sports omukyala Janet Kahataha Museveni ngambye minister ow'ebyenjigiriza anti yoyo si yoyo mulina bameka anti balina kuba bana buli ministry ebana minister bana kati minister wa higher education cabinet minister state minister abo bonna balina okulondoola ne ba supervising era bano ba national council babawa a reporter nti wano tutuusewa bwetu ne bwetu si yeka owokunonyezebwa auditor general atavya wensimbi abiyingiramu ata auditor general abiyingiramu ata ebyensonga auditor general alina okuauditinga n'emirimu mugikoze mutya buli lunaku abadde nga afulumya report ku bitongole bya gavumenti ze batwala mu kosasi titwabawa sente ne zino muzimu ku sente ze bawa national council mulimu ez'okulondoola education bagiyita teyagendayo minister wammwe minister atwala mu bimusoma teyagendayo kubanga munene ayinza obutabawo n'asindika abalala b'emirimu nga gimu era alina be yasindikayo so otajeno twagala okuvaayo kunyonyola n'ekirala waliwo okubuzaabuzibwa okubadde kugamba nti mu Uganda temweraliikirira ekintu ekiba kifu mwena kiba kifu gundi yavuddeyo n'agamba nti temweraliikira tujja kukitereeza mu mateeka ge tusomyeko batugamba etteeka terikola nga lidda mabega can't you go back and reverse tulina principle gye tuyita ratification nti owadde omuntu okola omulimu nga agent wo naye nga abadde akolera business n'abaako ekintu kyakola nga tewakimuwa tewamuwa permission naye osobola okukyaprovinga n'ogamba okay kiyite naye kati waliwo ebintu nga byayita dda byotasobola ku approvinga so there cannot be retrospective approval so ensobi ezo zakolebwa muno courses zino tezasaba lukusa kati abazifuna babaliwanga abatasoma yeba consequence baba ba senior 6 drop out babanga ba senior 6 drop out kubanga ng'ogyeko ebirala ebyobufuzi tulina obligation ey'okukuuma enfuga y'amateeka mu ggwanga so eyo position naye erina okuba clarified ate ne geno yavuddeyo n'agamba nti temweraliikira kubanga ekyo etteeka terina we ligambira mbuki etteeka terina we kyogera ku expired courses alina kintu kyayogedde kifaananako bwe kityo kituufu yalambise naye ate aleme kuwa abantu blank check bo bejjulizeemu kubanga etteeka we liba ligambye requirements bwezi ne bwezi olina okuzigoberera gwokimanyi mu media ethics bannamawulire babasomesa okubeera objective to balance the story bingi nnyo nasoma katono nnyo ku media law katono nnyo professor Juko yagiteranga okugisomesa wa eyansomesako bayogera yeragawa professor Juko ojo omukubireko akasi namba si kyagina bangalia no yamusomesa ono gola ya emphasizinganga nti munamawulire tokkirizibwa kufuna mawulire mu ngeri emenya amateeka exception eryemu lutalo ng'okikola mu public interest kufuna bulungi naddala mu investigative journalism olina story gy'owandiika kituufu naye bwenga journalism olina journalist waliwo method z'okozesa to get the investigative story naye ate tokkirizibwa kuteekako private investigator mulala kituufu ekyo okukikola editors board erina okutula n'ekuwa olukusa okukola ekyo tetwandisenga backup in case ebintu bibackfiringa era webiba backfirings mwena babavunaana kino kirekawa abantu n'abaana nga tunagenda kumwe abali mu kusoma kati already abasoma courses zino kibalekawa nga gwe munnamateeka oza what next ku bo ensonga ziri 3 eziyinza okukolebwa ekisooka kiyinza okuba ekikeerezi naye twetaaga National Council for Higher Education erina okukola media publicity
okutangaaza okumala ku nsonga eno. Kababbiraawo bannange akasente akagenda oyiikaawo ngagenda kwa kangi. Kuba kati information abantu gye baafunye nga nfu walina okubaawo sustained campaign ey'okulambika kuba bo bagambye nti ekyo ekiwandiiko ekyafulumye bakyeganye kifu. Kati wekibanga kifu ne authenticity yakyo erirudda wanga ggwe asomyeko ku byamateeka oba akola research buli kaseera. Authenticity eriwa kituufu oba si kyandibadde kituufu singa bali be bakifulumiza. Naye kati gwe twandisubidde okukifulumya eyavuddeyo n'akyegaana. Kati okwo nako kusoomozebwa kw'amaanyi. Kuno sikuwuddiisa. Bwe baba sikuwuddiisa. Okubanga bo bakyeganye sikuwuddiisa bannayuganda. Ate okuwuddiisa kisebo obulamu bw'abantu buli wano. Okimanyi nti family zaffe ze tuvaamu okusoma kyekimu kintu kye tutwalanga life and death. Yes. Nti ye ticket egulawo ekisumuluzo buli wamu. So ekyo kikulu nnyo nti beetaaga okukola publicity emala okudestroyinga obusagwa buno obw'ekiwandiiko ekyo. Bazadde baffe asobola okitegeera obulungi nti bye twasoma si bifu. Ekyokubiri ekiyinza okukolebwa kyandibadde kuyita mu mateeka. Genda mu kkooti. Ne gasonyiwa ensobi ezo ezaakolebwa. Kifayini kino tukimanyi kyakolebwa ne tuyisiza etteeka. Diguri zaabwe yadde baazifuna mu bumenyi bw'amateeka tusazeewo okuzikola ki? Okuzitongoza. Olw'ensonga bwesine bwe ziti. Nga si byangu. Ekyokusatu kubanga ekyo bwe kitaakolebwe abantu basobola ogenda ne bawaaba mu bakooti. Nga bawabirani? Bawabira government, ne bawabira Attorney General, ne bawabira Minister of Education, ne bawabira National Council, ne bawabira universities zino zonna. Zibafunamu degrees. Zibafunamu degrees. Olw'obulagajjavu. Nze agenda osooka. Ne babaliyirira. Sooke mbawabire. N'ekyo tekimala kubanga tulina court of public opinion. Yeno gye tulimu ffe kati. Ey'abantu. Okumumatiza n'omukyuza endowooza kiba kizibu. Kati okwo okusomozebwa nkulabye. So kiyinza ogamba nti ngavuddemu sigavuddemu nyimpi si nyimpi senga bagayita tawo ngavuddemu nyimpi si nyimpi ng'empale z'abaserikale. Mami nfunirayo looya nsooke mpaabire university ne Emakerere. Naye nga n'ekirala abaana tubakubiriza baleme kugwamu maanyi bamanye nti obulamu gye buli. Olwedde abalina zi diguli. Obulamu gye buli Mukama waaba akuyambye nga wafuna omulimu okola. Tebabagobe ku mirimu ne bawa mwewedde saazi abalina ezitali expired. Andi kati okusoomozebwa kuzibu okumanya wawe ekitandikira n'ekikomamu. Kuba workforce esinga oyinza n'okwesanga nga bye. Nenze ndaba omuntu waba alina skill kiri understandable. Ate mu mateeka tulina osoma ssemateeka wa Uganda waliwo akawaayiro aka 129 kagamba obwenkanya bulina okukolebwa nga tetutunulidde busongasonga obwekwekwasa. So ako those are undue regard to technicalities. Ako ka technicality katonotono. Kati banabadde olwedde batali gundi ku mirimu gyabwe batali nga yeebuzaabuza ku mulimu. Tegenda kubeera nsonga yakumugoba. Wane degree joined expired ku mulimu umaro gwe yeebuzaabuza nga tebagoba ggwe. No kati necha tulina n'okitegeera nti ate tetwagala bantu bamu kukozesa mukisa muno. Blessing in this guy. Yeah. Abantu bayinza okifunamu. Bagamba n'abataasa muli n'agenda ku degree yaabwe. Kati wano mu Uganda okimanyi omuntu abulamu emyezi 2 n'addayo mu kyalo ne bakola graduation patent yafunye PhD. Seka humalo okoze otya. Tuddeyo Masaka tukole wagulawo Katonda. Ne bamwaniriza ogenda olaba batuuze olukiiko olw'ekika bamugamba tukusabye jangu kubwa MP. Tugenda tukaire mu electoral commissioning empapula teziriiyo. So kyendaba abaana tebaterebuka naye government omukono gwayo tulina ogulaba balina okuvaayo baneteeka okutereeza ebyo naye nekirala n'abantu abamu bayinza okubonerezebwa olw'okulagajjalira zewayogeddeko ziri gundi ennya kubanga ensonga ezitutawanya wano mu Uganda era kiva ku kintu kimu. Education has been monetarized. Gafuka malya ga nsimbi. I'm talking to the president directly. If education was expensive the way it is, I'm telling you, Museveni would not have reached P5. Huh? Yeah. If education was expensive the way it is, President Museveni might not have reached P5. Then or now? During his time.
So kati tumaze okugera ku bali already abafuluma katogereko ku mu already abali mu kukola courses zino. You're a law student right now. Era njagala yemu ku courses ade highlighted as expired. Mwakebedde ne mukakasa muno maddamu ne mufuna license University na license esomesa law tinno namwe munamufulumye temugenda kubeera part of abo abatalina degree nenga baloza basoma degree. Ekisooka mu mateeka okusoma kwa mateeka mu Uganda kibayita legal education kutwalibwa ebibiina bisatu. Tulina kye tuyita legal education, formal legal education egabibwa mu university, then university erina okuba nga yakirizibwa National Council for Higher Education nga Makerere. Kati then wovaawo ne tuba n'ekibiina ekivunaanyizibwa ku bannamateeka, ekivunaanyizibwa ku kubangulwa kwa bannamateeka kye bayita Uganda Law Council. Era ekyo kyekikukkiriza okufuna license. Jimita certificate jebabuuza mu court. Practicing certificate. Practicing certificate. Naye nga tonnagenda eyo. Nga tonnagenda wali ku LDC okufuna. Kuna mukatono nnyo kwata kamala okuteekamu eryanda muwulira adduka emisinde. Waitoka kutula ate bukutuzi. Neto faayo tuli mu kumaliriza. Tulijja kgeera nnyo. So obadde ogamba waliwo ebibiina bisatu. Ekisooka ye formal law education. Olina okuba nga wafuna obuyigirize mu mateeka okuva munnamateeka. That means osooka ku university. Osooka ku university. Era koose baya myaka ena. Ne koose eyo gy'ogisomera balina okuba nga baafuna olukusa olugisomesa mu bitongole bibiri. University inogenda mbiri ebitongole bibiri n'esabayo olukusa. Yeah. Ekisooka kye kya National Council for Higher Education kino kye tugamba nti kyayebakidde ku mulimu. Ekyo kimu. Ekirala ye Uganda Law Council. Etwala bannamateeka. Etwala bannamateeka. Kati wano obuzibu bwe tuyinza okubulabira ndi wagenda mu university okusoma amateeka nga university eyo teyaweebwa lukusa kusomesa amateeka kuva mu National Council for Higher Education. Obwo bwe buzibu bwe tuyina wano ku nsonga eno. Izo university mweziri mu Uganda. University ezakirizibwa okusomesa amateeka mu Uganda. Ngambe endala gye ziri basomesa. Basoma biki? Anko Umaru basoma biki aba basomesa nti balina lukusa. Okiraba okusomezebwa kwa maanyi kati kwendaba mu nsonga eno. Okay. Kati kitutwala wa? Ngamu abakyasoma. Okubuusabuusa. Olina okuba ffe bannamateeka batugamba ne bw'oba towangule musango client olina okumuwa confidence. Vote of confidence. At times olaba nga bigaanyi ng'oli mu kooti bigaanyi obujulizi bw'owa abalamuzi tebagira. You just litigate for the audience. Guze mu court of ey'abantu. Yogera osanyuse client wo agambe akasajja koogedde mutuufu kankanso. Naye okusoomozebwa nga bagamba nti where there is smoke there is fire. Ewali omukka tewabula muliro. Ate omusajja omu yagenda n'agamba if it walks like a duck, it quacks like a duck, it moves like a duck, probably it's a duck. Tekino bwe kiba kitambula ng'embaata kibukabuka ng'embaata kiwogana ng'embaata kintu ekyo kirabika kiringa mbaata eba mbaata. Ovaayo n'ofulumya ekiwandiiko ekyo nga ne looko eri tutandika okubuuza ebibuuzo naye bano aba National Council bagambye ekiwandiiko ekyo tebakimanyi. So tulina kati kubalinda. Kati twagala batwongera okutunyonyola nti wemba temukimanyi ani yafulumiza kiri. Ekyaki njagala obuuza waliwo bachelors in law ne bachelors in laws. Enjawulo eri luddawo. Bagita bachelor of laws. Of laws, yes. Musoma amateeka mangi bagayita laws. Kati nga tusoma media law mweri contracts netusoma constitutionalism netusoma human rights netusoma civil ne criminal. So ago gonna mateeka mangi. Bachelors of laws. Bachelors of laws. Bachelor of law. Kadeni ateri ndala law ekoma ku law kokka. Teriyo. Eri bachelor of laws. Kati kambuuzemu bw'ova wano ng'omaze ofuna degree ya myaka ena bwe mugenda kweyo disimba mugenze kukola kinga balooya abantu nabo tukiseewo bakitegeere. Kati
okukitegera olina okumanya munamateeka yaani pleader yaani byawukana munamateeka y'omuntu asomya amateeka. Omulimu gwa munamateeka yenna si kumanya mateeka wabula ew'okujja amateeka okumuyamba. Kyekisooka kati okusomesa amateeka mu Uganda kulina emitendera mingi naye egiri recognized ya mitendera ng'ena. Ogusooka tulina kye tuyita general legal education. Kati ng'okimanyi oli munansi wa Uganda olina okumanya amateeka agakuyamba mu bulamu bwo okubaawo semateeka omumanyi omanye eddembe lyo nga gwe eryokwogera nga bwe tuli wano. Article 29 of the Constitution. Omusango ogwo baagusomesanga mu media law gwa Onyango Ogwo and Andrew Mwenda versus Attorney General. Ya defamation ebyo byonna obimanyi. Dembe ki akawaayira ako section 59 nkozesa di allegation nkozesa di ebigambo webi. Yeah. So okwo bwe kutyo era obufunye short certificates babusomesa. General education. Then recognized formal legal education. Eba ya degree. Wano mu Uganda ya myaka ena. Olina okugisomera mu university eyakirizibwa okusomesa by National Council of Higher Education. N'omala emyaka ena wakati w'omalaawo oba oli munnamateeka. Okay. Ng'olina degree yo. Naye waliwo by'otakirizibwa kukola kuba oba toyina license. Nga ki? License buli mulimu guba ne license. Nti license bakutunulire ne bamanya ya ayine obukwakulizo kati memba waffe era tumukiriza. Kati etteeka erifuga bannamateeka lye bayita Advocates Act. Ligamba nti w'omala okufuna legal education ya university ng'ogenda ng'okola kye bayita back course. Gye bayita LDC. LDC baya myezi 9 naye bagiseparatingamu terms 3. Awo jukire no mba musomye theory eri ne bababulira ebira mu practical world. So sawo n'okoma wali. Okoma wali osobola okomaawo naye toba munnamateeka mujuvu kuba oba toyina license ekukkiriza. Oba muntu amanya amateeka ng'osobola okumbuya naye nga tosobola kunyamba bizibu byange. Katosobola genda mu court waliwo transactions zotasobola kukola. Otasobola kusayininga. Waliwo otasobola kusayininga. In other words obeera just legal scholar. Kati kibatwala wali kufuuka munnamateeka mujjuvu. Kufuna eyo certificate. Era ofuna certificate ate guba teguwedde. Olina okusaba wa mu Uganda Law Council. Ekibiina kitwala bannamateeka. Olina obbasaba. N'obasaba ne bagamba nti kati munzikirize nfuuke munnamateeka omujjuvu we bayita advocate. Ne bakuwa certificate of no objection. Yegenda mu buli kooti yonna. No. Kati we bakuwa certificate of no objection. Okiwulira? N'obaako forms endala z'ojjuzaamu. N'ozitwala mu ewa Chief Justice. Then n'okomawo eno mu Uganda Law Council ne bakuwa practicing certificate. Chief Justice naye n'akukkiriza okubeera advocate. Kati emyezi 9 egisooka olina kubeera mu magistrate courts. Ezisookerwako. Ya. Kati w'ogimala oba munnamateeka. Kati kitegeeza okuba munnamateeka omujuvu mu Uganda weetaaga emyaka emirungi ng'etaano. Kale kati abazadde bo kino kibalekawa naddala abazadde abawaye ne baweeza ka school fees kabe nga tumaliriza. Nga tumaliriza neera tulina okunyonyola ensonga nti ekizibu kyonna we kividde nti ebyensoma efuuse nga business wano mu Uganda. Tuuma lwalinamu akasente kaggulawo essomero eryayagala. Kati tulina okujja business mu byensoma ebeere service. Kyekyo ekisooka. Naye abazadde kibaleseewa. Abazadde tebanenya abayizi. Kuba ogwabwe bagukoze. Tulina okunenya abantu 3. National Council of Higher Education, Ministry y'ebyenjigiriza, Bibino okunenya government. Government tuginenya nti institutions. This has become a question of cadreship and patronage. Kati kambuuzeemu mwe ba student mugenda kubakola wakatiiso wakenjawulo.
tulina bingi ebyokukola naye ekyamakulu kyekiriwo. Of course abantu bagenda kwekalakasa nga bwe bagambe naye kinaagasa ki ekyo weekiri bajja kwekalakasa bakole kine tekigenda kumalawo buzibu. Ekyokubiri basobola okutwala ekkubo ly'amateeka ne bateekawo akazito kooti nevaayo ne guiding negamba ate kooti nga ye gavumenti kooti siga litwalibwa nti lyetengeredde nevaayo ne guiding nti yeno position entuufu. Ekyokusatu tuyinza okukiisa mu nkola y'ebyobufuzi parliament n'ekiresolvinga naye nga abantu babeere settled kijja kutereera. Kale tweyanza nnyo abatasoma courses expired namwe tubatumiddeko nnyo nga catering kubanga tulina okugamba nti expired mwebale kubanga mweto tuwagambye bantu mannyago n'obuteeralikirira kiringa ogamba nti obadde omanyi okuvuga emmotoka naye tolina license tolina permit kati we bagamba nti tomanyi kuvuga naye nga gwe sikiri ogina kiki baba bakuggyeko so nze kyovula bangamba bantu kiba beta noba ng'olina skill epapula tebirina makulu naye nga nabikubakinga waliwo ababirina naye nga tebalina skill obubaka obusembayo eri ba students bakukkiriza Ssemugenyi era nga mbagamba mukole kale tweyanza nnyo tubadde